lwaki abantu lwaki emizimu egimu gikwatibwa ate egimu ne gikomawo egimu ne gikwatira benyini ababadde bagala ogiroga bw'ofa nga wasalibwa eddagala ery'amaanyi lisigala ddyo likola eddagala terimala gafa era omuntu eyasalibwa eddagala oba nga badde atambulira nnyo mu buwangwa ng'omwoyo gwe yaguwaayo era ne bwafa aba w'amaanyi era oli asobola okujja n'agezaako okusiba omuzimu gwo ate era n'ovaayo n'oyogera nti mugende mugyeyo eddagala lyebakoze bwe bati ne bwe bati yes aba ng'era bwe yali ku nsi nga muzibu nnyo era omusezi ali atya omufu g'omanyi omufu afa leero akawungeezi ng'awunya gwe n'ogamba nti bali abafu ku kyalo ne kutabaako kivundu nga bamugyeyo bamutaddeawo biki bamuteekamu ki kyagala okuŋŋamba nti timaliza ebintu by'okulya abafu tebiriyo tewali musezi ali amufu anti nze abano gyabajjamu bulimba ebyo twabikuliramu nga batulimba bulimbi omufu awunya nnyo lwaki mu kyaki osulayo ng'okaaba osula osaba ate ng'eno walinga tosulayo ng'osaba amagezi go omuntu ajja mu busamize jangu ng'obwongo bwo bukola nnyo ne mu ndega alina obudde bwasula overnight zonna mu ndega yes ne overnight giweeyo ene waffe sula ng'osamira era nayo bw'oba osamira ogundi zaffe empewo oba katonda waffe oyina okugenda ebuziba nga bayibuli bwekugamba ko oli katonda gwe gote oyina okugenda ebuziba n'osamira n'owulya nga n'enviiri zikuvudde ku mutwe ng'olinga alaba omusambwa kakati nabyo bitegeera nti omwoyo gwo oguwaddeyo kati omufu omusalako enviiri kiki kyotegeeza bazibajjako nga bayonjo batya wali ozaalibwa tewajja nazo obo bonna bulogo kubanga enviiri z'omufu ziyina eddagala amazzi g'omufu gayina eddagala naye gwe nannyini mufu nze njagala wobanga tobaddewo nga bamusabika bakolaki nga bamutuusizza wali ku ntaana gamba muddemu mumuggyemu agendayo nga maze mukebera bamusiba akaba naye nga balina eddagala libamutadde wansi w'olulimi n'atabaako kyayogera yadde okitegeera eddagala ly'amaanyi abo abeetuuza gundi emitwetu mumwebaka tebwebaka obwo obukazi obutuulayo olowooza bukaaba ebituufu okuleka nga mwana we ng'oyo muzadde Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Live kwe tuli amanya bampita Rimasam oba osobola okumpita Metanikula Bongo weewaawo mwebale kutulaba mwebale kukomentinga mwebale bisharinga gwabitematema n'obyongerayo nawe mukama akuwa omukisa weebale buweereza buno bukasuka fenna olwono gye tuyanira butuuke weebale kuba mundu mmenye weebale gumiikiriza nkyukakyuka ku channel eno era weebale kubaawo ng'omujulizi kale bakana dimaliza sebo jebale kale sebo nawe jebale ko kale obulamu bali otereza mali byobugagga biterezaako bibere omanyi tezirina kuba bweziti olaba teyina kuba bweti erina kuba bweti nali mmanyi nti ate zina kuba bwezi mmanyi zina kuba bwezityo nga design nga ziri bweziti kati wano ziba zikoze bweziti nga wano okola engalo bwoti ebituli bwe biba waggulu so kati birina kuba weebiti
kitegeeza wano ziba kitegeeza ssente siba na nsobi gye mba nkoze. Twambala ebintu nga tubimanyi ate nga tubitegeera, okitegeera, so si kwambala bwambazi mbonyume era kati empewo zange ensanyufu, Mukama Katonda musanyufu. Mukama Katonda akugabiridde Dimaliza. Tolaba akagatto angabiridde naye ekyewuunyisa abantu kingenzo bagamba akantu kano ne bakawakanya naye bwe banaatula wansi bajja kakkiriza ebyaddala Katonda ogambye angabiridde Katonda wangu badde akatuuka ne bagamba nti musajja nga wabbeeyi Katonda awola awola buwozi ate tosobola kuva mu nsi ye nga tomusasudde ebbanja. Ekisooka obulamu yatuwola buwole era tumala ntubumuddiza. Omukwano yagutuwola gumala ne gusasika. Sente oba ebyobugagga tubireka ku nsi kati kiza wobeerawo nabyo aba abikuwoze kati ampakanye nekyo ekituufu. Katonda awola gwenze mbulirayo kyakuwa nekibeerawo permanent nekibeerawo dda nti yakikuwa mpaayo kimu. Kati kyoba omanya byonna byennina yabimpola nina bimuddiza nga tonjireka ku nsi obulamu ngenda bumuddiza tewaliiwo kyampa nga ngenda kubeera nakyo akuwola. Kati so yessa abawozi akyasinze mu nsi yonna kati simanyi oba okuwola naye era kulungi gwe bawola onyumirwa si bwe kiri onyumirwa nga bakuwozi. Omwana Katonda ali eyo bakama baffe abantu maano ya Bongo Kyate Foundation tuli mu kuzimbira baana ssomero ka Mmengo. La Bongo Kyate Foundation ebitone byaffe bye tukozesa okulaba nga naffe tubaako n'ettaffaali tuteeka mu nsi yaffe. Tutunda art and crafts gwayagala okusiga ekifaananyi nga bw'oli tukikusiiga olina akasente kootuwa netukakozesa okweyongerayo n'enteekateeka z'essomero lino. Twagala buli mwana tumugye ku kkubo tumutwale ka Mmengo ekifo ekirigenda tutegeka mu ngeri ekyasinza okuba ey'omulembe gw'amanye engeri gye tutegekamu manyi kyentegeeza. So twegatteko Katonda ajja kukuwa omukisa kyonna ky'olina ekimu kye eky'ekkumi ekyensi oyinza ogaa nti ze sina kifaananyi ne nina ekimu kya eky'ekkumi ekyensi. So twegattako nogaa nti nedda ninayo emitwalo gyange 2 omutwalo gumu 13 akadde kamu obukadde 6 kambubawe essomero tulisereke batusaba obukadde 8 mu emitwalo 4 bwe tuli mu kunoonya. Mukama ajja kukuwa omukisa singa okiwulira era n'okiteeka mu nkola. Weewaawo kakati Dimaliza ate nze waliwo obwavu we bwannumako ne ngamba senga Katonda yalina mukyala we senga nze namuddukako dda nga nze nsinga nakwogera na mukyala we kubanga waliwo obeera mu nsi n'olabira ddala nga oba takumanyi yakuvaako yakwerabira ate nga bw'osaba tofuna tokola kino ogamba singa yalina mukyala we kubanga era olaba n'abagagga wabeera ne mukyala we omugagga wabanga yeematiddemu olaba maama okitegeera gakandabe mami naye ye Katonda ebitabirina kati n'obeerawo nga tolaba mulala gw'olaba olina kulaba ye abyemalira kuba bisobola bannange Dimaliza sebo tuddeko ko wano concept mbalisa atuleyo nyeri tuddeko concept ya tuleesa waliwo ekibuuzo ekye bansindikidde nene ngamba nti nja kibuuzaako Dimaliza kuba ye mukugu oli yambuuzizza nti amayembe ebiteega amayembe ebiteega n'amajini oba ebitambo awo tubalaawo mayembe biteega majini bitambo family yemu si family yemu byonna bigaba obugagga ne lwaki omuntu asalawo okuba na kimu n'atabigattika
kati nange nja buuza muwulya buwulizi nti bigaba obugagga oba mukimanyiiko walunze mpulira buwulizi nga abantu bagamba nti ebitenga byamuwa obugagga ebitambo byamuwa obugagga amajini gamuwa obugagga oba mayembe lwatosanga kubanga byonna bigaba obugagga lwatosanga omuntu ng'ayina bonna ne babeera na kimu lwaki bonna baba na kimu waki tosanga omuntu ng'alina ekitega alina amajini alina ekitambo nga byonna bimuwa nekino nekimuwa kino nekimuwa kati kyensobola okubagamba abantu kiva ku mawanga buli mawanga gayina bye gakkiririzaamu kakati wano ffe Abaganda tutegeera mayembe kubanga tumanyi okugawanga ate tumanyi bye gakola tumanyi bye gaagala ne bye gatayagala kakati bw'ogenda mu bano abalimu olucwezi abo batambulira nnyo mu biteega atu abalimu olucwezi okugeza Abarundi ate n'Abanyarwanda babeera na nnyabingi Abanyarwanda babeera na nnyabingi eki mu Luganda anti nga naffe tunaabeera n'amayembe nnyabingi kati Abarundi biteega kati ate ebitambo bya Banyoro naye ate bonna abo bakkiririza mu bacwezi zempewo zaabwe nga ffe tukkiririza mu Lubaale Abaganda kati abantu kenjagala bategere bulungi naye ebintu ebyo byonna byonna ng'obadde obirina tologeka boddira ekitambo n'okikuŋŋaanya n'ennyabingi n'okikuŋŋaanya n'ekiteega n'okikuŋŋaanya obeera na kimu ku ebyo tologeka naye obeera na kimu ku ebyo birina entondo tebabigatta bisipaakinga nga olaba amasannyalaze we gasipaakinga nabyo bisipaakinga nti byewulira eryanyi mu kulwanagana gw'olugenderamu olina kubaako n'eki kyova olabanga Abaganda tulina ensobi gye twakola mu byo nti tumanyi twawanga amayembe ate ne tugenda tunonoza ebiteega olwokuba twagala ebyamangu kubanga ejjembe terireeterawo ago maanyi ga Katonda tegaleeterawo ate ebitambo lwaki bireeterawo si maanyi ga Katonda anti ulira kati ye Omuganda aba alowooza mu ntegeera ye nti amaanyi n'amaanyi bwagagatta gaba maanyi nnyo kumbe ataawo okulwanagana kubanga ffe twaddira ebitambo by'Abanyoro ne tubigatta mu mayembe kyovula ino mu Baganda osangayo abasezi tebyalingayo Abaganda tebaalinga basezi tebaalinga basezi kati ekitambo kyajja mu Buganda nga kivudde e Bunyoro nga tukiguze olw'okwagala ssente teri alina kitambo nga mwavu era omwana wange ali yameketa amannyo totya manyizo ssente okimanyi tosobola okwebaka wali abeebaka n'akera ku makya ng'olulimi yeerumyerumye ng'olulimi aluwulirako amabwababwa gwe manyi ekitambo gye kiri eka ekiro omeketa amannyo era abalala aswana odulimi n'akera ku makya nga olabeko embwa efudde nga yeerumye olulimi nga luli bweru luti ng'olulumi oti luli bweru ekitambo bwe kiba naye ate bwe kituuka awo kitegeeza bubonero obulaga nti kitereeze bw'okitereeza ofuna wali omusezi omwavu mumpe abasezi baba baavu batya baba n'ettaka nga liva kuno n'eri mu kyalo era lwakuba nti bye boogera ku basezi si bye bituufu abantu babateekako babazimbirako emboozi n'egejja ne tukulira mu bulimba nti basobola okulimisa ekiro tebiriiyo batugamba nga amaka gaawo galimisa ekiro omuntu n'okera ku makya nga nnyini wakutta akakumbi agenda mu nnimiro awo walimisa abantu awataggwa ye agenze kulimawa okategedde nti alimisa abantu ebwewa balimisa ekiro ate ku makya akeera nakakumbi genda mu yagenda limawa we batamala kuba oba olimisa omuntu by force asobola limawo wonna kati byalinga bya bulimba kugezesa mboozi era omusezi ali atya omufu gomanyi omufu afa leero akawungeezi nga awunya gwe n'ogamba nti bali abafu ku kyalo ne kutabaako kivundu nga bamugjeeyo bamutadde awo bamuteekamu ki kyagala okuŋŋamba nti limaliza ebintu by'okulya abafu tebiriiyo tewali musezi ali amufu anti nze abantu gyabajjamu bulimba ebyo twabikuliramu nga batulimba bulimbi omufu awunya nnyo kati ate gwe ogenze n'omuziikula mu ntaana kitegeeza yeeyongedde ekivundu
anti bakuteekayo leero nakomawo nakukima ekiro anti kati omuntu agenzeeko mu ttaka ffena omuteeka mu ttaka leero olweggulo ng'ayengedde omuteekawo ku makya nga olweggulo ayengedde ng'omanyi ekintu kye bataddeko mu ttaka ne bakijjayo olaba abeera bubezi mu ddwaliro nga tebannamukuba mpiso nga n'atandikirawo okuwunya kaakati gwe omutaddeko ne mu ttaka gwokomyewo ekiro omugjeeyo ekyo ekivundu ku kyalo okimanyi bulungi okimanyi bulungi ku kyalo tobeeranga kaawo ku TV ndaba abantu babakutte n'ennyama y'abantu munju. Kati kankubuuzi kubanga bagenda ne bagamba nti gundi simaba enera akayije mpulira ne bamukwata n'akakono n'okalabira ddala anti wuliriza poliisi eri luddawa gomanyi okutta omuntu musango anti ne babakwata poliisi ne bakwata ng'oli bamukutte n'ennyama abo babeeramu bino bakweraguza bebamu ebyokweraguza ebyo kubanga abantu babeeramu okweraguza nga si kutuufu bakola nnyo ensobi ezo kutta bantu kubajja kubasaddaaka mitwe mbu omusaayi gw'oyo gujja kukola kino nga tetebiriiyo kubanze nabagamba ejjembe n'obwoba olisalidde enkoko ky'olisalidde kyonna kirigenda nakyo gwe lwaki opa ogenda ku muntu lwaki ogenda ku muntu kale oyagala bugagga ate omwana gwe wasaze abadde mugagga ye omusaayi gwe kyogaba amaze gukebera nti ajja kuba mugagga kuba kweraguza okw'obwongo obunafu. Waliwo mukwano gwe nakolako emboozi wange yagenda mu ssabo essaba amasanamu emizimu bagita batya bino ebigaba obugagga mu ssabo empewo eziyita empewo kwadde birabika kimusabo amayembe negamusaba enkoko bwegamwa natandika otutumuka negamusaba enkoko eyokubiri bwegavaawo negamusaba ente ogambye nti ejjembe ekintu kyoliwa kyerigenda nakyo ano gava ku nkoko twagala nti tugabiridde nnyo kubanga kuba tezaaliwo enkoko tezaaliwo goleeta ndeete bw'oba osaliddeko enkoko teekawo ekisibo ky'enkoko bw'oba osalidde embuzi teekawo ekisibo ky'embuzi okitegedde. Ekyokubiri enkoko nabagamba zo muzeegenderezeza amagulu abiri era kubanga gamayembe gategeera nnyo okusinga bw'ogiwa enkoko egenda kusaba muntu ejja kuba etambulira mu kyamagulu ameka abiri abagezigezi basala mbuzi magulu 4 era kyovuula bw'ojja kusanga embuzi ku kyalo ezitambula nga teri azibba kyokka ono ezize azikukusa aziteeka mu kigundi bazibbayo naye gwe ezizo zitambula ziri ku kyalo zitayaya butayaya abo bagezigezi bagula amayembe nga bagamanyi ejjembe terigabirawo kati tulina okupapa olifunye mu mwaka lyakamala emyaka 2 ewuwo obwavu bukulumanga we bubadde oyangu yoleese eddagala eddala otaddewo tiraka lineeno tebikola bigenda ku sipaakinga ate biyina obujja aniza abantu nze mbagamba nze bw'otambulira ku kyenkugamba ogenda kulaba ekituufu Dimaliza nkuwakanyizaamu waliwo ogambidde nti abasezi tebali abantu nalinda byeko omuntu ng'akola ki waki obiraba bulabi ku TikTok n'omukono lwaki obiraba ku TikTok tolabangako ku firimu z'abasezi mu bazungu nga balagira ddala omuntu omukono gwe biki ebyo bigatta editing wa bifirimu bagenda ne bafuna obuvidiyo obwa firimu nga omukono bagufumba bifirimu bye twalabanga ne bagattagatta bu edit yobo ne babugiragira awo n'olabira ddala nga omuntu atokose ennyama naye gwe omanyi n'okuziikula omufu nawo bakukwata ate omusezi taziikula amukolako neera bwe bakimanya basobola okumukwata kubanga atatankanya eddembe ly'omufu musango naye gwe oli n'obakugamba kukyalani yali abuzeewo nga bamulidde ffe tukuze tuwulira emboozi nti famire yawali abantu bali abantu bwerabye nkugambye biboozibozi kuzimbira ku kintu ekiriwo ne bakizimbirako ekirala omusezi kituufu nkugambye ekitambo gyekiri era omusezi gyali basera emmere ekitambo kimulinnya n'agenda n'asera okitegeera naye nga yali alidde ani gwe ku byalo byonna by'okuliddeko baali balidde mukwano gwani
era waliwo omusajja omu yayogera akantu kenneewuunya, yali alunda misota n'agamba timba temira muntu, neffe twakula tumanyi timba emira abantu, naye baatubuuza ku gataliiko nfuufu balaga nga goonya emize abavubi, naye omulaalo timba gwe yali emizaaliwa. Okitegeera, abalaalo balunda basiiba mu nsiko, timba ezitabamira ezo timba kika ki ze bagamba ezimira abantu. Omusajja nannyonnyola bulungi. So omusajja bwe yali annyonnyola ekintu ekyo kyali kyabagezi nnyo, era abamu bakitegeera, timba temira muntu. Okitegeera, neffe twakulaba tugamba emira omuntu nebeerawo olusenke ne lugiyitamu mpaka wenne omukkuto bwe gunakkakkana. Okitegeera, nente tegisobola gimira, anti emira akabwa esobola okukamira obuntuntu obwo obutonotono, akabwa obubuzi obuto, naye ebyo ebinene ebyo tesobola. Kati omutwe oguliko amayembe guyisa mu kamwa kika kyako. Febe tetwabibalanga, tetwabibuuzanga. Omutwe gwente guliko ejjembe likoma eno liti lyeweta namu egenda diyisaawo etya, nene batulimanga we yagimiranga yonna amayembe go ne gagiyitamu. Ebyo bye bigambo by'obulimba bwe tutambuliramu okuva edda nedda. Kati ate bw'ovaayo n'oyogera ebintu nga by'amazima ate gwe oba omulimba, kubanga omuntu akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Omuntu bw'ogezaako okumugyamu obulimba awakana n'afiirawo. Limaliza. Kati mbadde nkunnyonnyola ku biteega, amayembe n'ebitambo. Nkugambye byonna bisinziira ku mawanga. Gwe tomala gapaaluuka ku basawo Baganda oba abasawo ab'ekinnansi nga tomaze kwezuula ggwanga lyo. Omuganda tosobola kuvumulwa ate Munyarwanda oba Murundi. Kyova olaba abantu abasinga akugamba nze abasawo bantama, abasawo bafere, kubanga gogamba bafere gwe tebakukolera ate abalala babakolera. Omuntu akutwala ku musawo n'akugamba oyo keera nnyo wabeerayo abantu akola, ninga gwe bw'ogendayo tebikola. Gwe towona, kubanga gy'ogenze tomanyi ggwanga lye, naawe tomanyi ggwanga lyo. Olw'okuba oyogera Oluganda omanyi oli Muganda, okulidde mu Buganda mwe bakuzaalidde, oyo fumbukula Luganda omanyi oli Muganda. Sooka oddeyo eka obuuze ndi muki. Bw'onoomala okumanya bajjajjaabo abatuufu ennimi ze baayogeranga, kakati tandika okunoonya abagenda okuvumula nga baggwanga eryo. Kati Omuganda atereza atya lubaale w'Omunyarwanda oba n'atereza lubaale w'Omunyankole? Golaba bikwatagana. Abalala bayina ebyanzi, bayina ebintu byabwe, emindi bikoze bitya. Gwe Omuganda oyina endeku, oyina ensuwa, kagamba nga byagala ofaanagana, ne waliwo abanywa amata, waliwo abanywa omwenge Omuganda. Okitegedde bulungi. Kati gwe n'ogenda otereeza eby'Abaganda ate oli Munyarwanda, obwavuka bukumeke tojja kakasa. Bujja kumeke tojja kakasa. Byonna wabiteeka mu nsonda naye nga byonna byewatereza si byammwe. Okitega, ate abalala bagenda ne bagattika eby'Abaganda byonna nga weebiri, eby'Abanyarwanda weebiri. Overdose. Yateekawo omubisi gw'enjuki, yateekawo omubisi guno ogw'engalo ogw'amabidde, n'ateekawo omwenge Omuganda, mbuwalaji ate bannange ennaku zino entereza ya lubaale ekusobera. Omuntu walaji yafuuka walaji, bamweyana. Abantu batamiira bamweyana gwe batamanyi. Nze nabagamba bamweyana bwe kibanga kituufu nga bamukuba essasi mu kyenyi, kubanga batulaga ku TV n'ekifo we bamukubira essasi nga babumbawo ekibumbe nga bamukuba essasi wano. Munoonye yamukuba alina amaanyi singa bamweyana. Owamaanyi amala galikubwa, owamaanyi omukuba essasi omusonga mune mundu tosobola. Kati baamu eyamukuba essasi alina amaanyi singa baamu. Gwe mwandinoonyeza ekiso ky'embuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi, balekerera eyakuba baamu essasi, ate ye gwe balaba ng'omunafu ne batendereza nnyo baamu, era bayimba n'okuyimba baamu teyabba, baamulanga bwerere, baamu teya. Mwaki mumuwolereza? Yali mukubira bwerere.
mukitegedde lwaki mumuwolereza yali mukubira bwerere mubamu teyabba ye yagenda okuva nga bagambye teyabba nze kati kankubuuliriza obuwangwa n'ennono ndi mukugu mu bwo era bye mbagamba mbimanyi omanyi buli wowakanya ekintu ky'obeeramu oli abalowooza tomanyi era nze nakugamba nze we nabeereranga omukatuliki mu kyaki nalabanga obunafu bwaffe era nga mbwogerako nti tetugaba kirizimansi tugirira mu nju era emmere kyova emmere yaffe ey'abakatuliki ku nnaku enkulu bagibba bubbi kubanga togaba ogireka mu ffumbiro babbanzibe naye abasiraamu bagabi okitegera kati so obunafu bwaffe nabwogerangako togaananga kwogera mazima bakalubidde mu kaceere ka Idi tebakakalubiddemu bakabidde amaziga ku TikTok nedda ssebo okuwa kamero somaawo aya osimanya gundi surati Mariyamu ebyo tebyabadde byaddala byabadde bizanye naye ng'ekyaddala bw'obeera ekibi kiyita ekibi ekirungi kiyita ekirungi amazima kintu kikulu oli yadajja na Kurani n'emmere kwata Kurani somaawo bw'osoma ebigambo nga 3 nga kujja Kurani ng'akuwa essowaani naye ate kibi naye tulaba bannafaamu nga bava mu layini bagenda nedda bw'ogisoma kibi kubanga olina okuyiga ebi ate era abasiraamu kye mbaagalako bo toyingira busiraamu nga tosoose kutegeera era asooka kusimba ku Kurani y'Oluganda oba Luwarabu nga ludda mu Luganda osooka otegere kyogendamu era nabaagala nnyo kuba naffe no mu byobuwangwa mu kusamira nabagamba temwepampalika kumala gajja ye mwabalokoka nga muwoza bwe bigaba bikujjako kubanga wajja gy'otamanyi lwaki mu kyaki osulayo ng'okaaba osula osaba ate ng'eno walinga tosulayo ng'osaba amagezi go omuntu ajja mu busamize jangu ng'obwongo bwo bukola nnyo ne mu ndega obudde bwasula overnight zonna mu ndega yes ne overnight giweeyo ene waffe sula ng'osamira era nayo bw'oba osamira ogundi zaffe empewo oba Katonda waffe oyina okugenda ebuziba nga Bayibuli bwekugamba ko oli Katonda gwe gote oyina okugenda ebuziba n'osamira n'owulya nga n'enviiri zikuvudde ku mutwe ng'olinga alaba omusambwa kakati nabyo bitegeera nti omwoyo gwo oguwaddeyo togenda kubanga ogenda mu busamize ng'obuusabuusa otaddeyo mubiri omwoyo teguliiyo owoza oba naawona naye simanyi oba ola ne malampo na ssente zensobola okukuwa ng'oddamu ebyo genda ebuziba naye kakati ekyokubiri abantu balina obunafu buno buli agenda ku musawo ne bamuwayo ku ddagala n'atereeramu ate taddayo ate alindira ebizibu nga bikomyewo olwo n'addayo kati tolaba abo vaayo mu busamize tobusobola vaayo bujja kuttira bwerere buli wobeera ne ssente nga zizze yongera ate kugendayo n'okubawa baddizeeyo kobawe buli wobeera ne ssente wosinga okugendayo nemmwe abasawo mugenda ne muleeta ebyedda mu ssaawa zino edda abasawo munate basabanga ssente era munange omusawo olaba akusabye ssente nnyingi ng'oyomanya takola embeera y'ensi mugiraba weetuuse ebintu bya bbeeyi ssente zanaabuuka ebintu byonna mubiraba muddidde embeera enkadde mugireese era yebeekola kati ate omusawo bw'anaabeera omwavu mbw ate oyagaba atya obugagga nga mwavu bayogera ebintu ebitakwatagana mbw omusawo mbwagaba bugagga naye nga ate naye mwavu ate gwowooza bwasaba ssente nnyingi aba takola kakati asabe entono abeere mwavu anaakugamba ddi nti osobola ogaggawala okategedde abantu boogera ebintu nga tebikwatagana abasawo mubaweere ddala ssente kubanga ogenzeeyo ofunye omukisa ozifunye bawe abe n'amaanyi agakola kubanga naye ayina okubeera obulungi nga byakugamba obitegeera kale simba wakati awo abantu bangi bafa n'owulira nga abamu babazudde abamu tebabazudde be batazudde ng'oli bamusse ng'oli bamusse oba oli n'amuloga n'afa oba oli n'amutemula n'owulira nti be babatazudde abamu nti wabaawo babasiba emizimu gyabwe ate abamu bo abafudde ne bavaayo ne beerwanako n'alinnya omuntu ku mutwe naga nti ono yanzitira wano mu nnyambe ati kya abaawo mu kusiba emirambo awo mu kusiba emizimu n'emizimu okuvaayo okwerwanako ati kyali awo kakati
ebiseera ebisinga kantandikire ku bizibu nga tunayongerayo gwe muganda wange ali bakama banga abantu mwano ye Client Beauty World bakugu mu kutetenkanya ensusu gwe gendayo n'olususu obubi bwe balukuddize nga lwajjula eddembe okwesiimisa n'essanyu olususu lwo lukomyewo nga bwe wali oyagala kwerusa ne bigaana wali oyagala kweddugazaamu katini ne bigaana weeyokya bwokya luyina ebisundosundo luyulikayulika luvaako evvu Client Beauty World okulinaana Climax oba Stanbic Bank awe Makindye obasanga opposite Climax oba Stanbic Bank awe Makindye obasanga gendayo n'ebibuuzo by'ensusu byonna bo ansa bazirina Dr. Clanet buli kadde abaawo okuweereza so enamba y'essimu eri awo eyitawo gy'obonkoppera obakubireko obagaye nti nedde enamba yonna gifunye ku MR Live bangambye nti ebizigo bye bikola ffe buli gye tulanga wantu tuba tumaze okyekkeneenya mu bukugu obwa waggulu olwo nno nga naffe tumaze okkirozaako tukuzigirira nnyo ebisinga mukwano gwaffe ali atugoberera kubanga gwe ssuubi lyaffe era gwe mukwano gwaffe asinga tewali mukwano gwo gw'oyagala gw'osobola kuwa vvu mu kifo ky'omugaati oba mu kifo kya sukaali omukwano gwannamaddala kwe kulabako akalungi kolina okugabanako ne munno n'okaleeta n'omutima omulambukulufu era n'okamuteera ku mmeeza ye n'omukoowola gye yeeriire kale nno gwe ali mu nsi y'ebyokunyirira Client Beauty World mulowoozeeko nnyo tumukuledde ku mmeeza yo buli kimu akigguse namba ze ziri awo ez'essimu mukubireko Dr. Clanet buli kimu akisolovinge kale omukulu sebo tubadde tuli awo ku ati ali awo abantu lwaki basinga nnyo emizimu amaanyi ate abala emizimu ne gibasinga amaanyi kakati ebiseera ebisinga njatandikira ku bizibu kubanga ebyo byonna bibeera bizibu okutemulwa okugwa ku bubenje okusibibwa mu makomera byonna bizibu ebyo ate abantu bye tutambuliramu kubanga abantu tukola ensobi zezimu naye ne tuzikola mu ngeri y'obutamanya kyokka ate era bakugamba obutamanya tebukugisaako musango kati empewo zo bw'obanga tozitereezezza bulungi bizibu byofuna mu nsi era ebizibu byonna byetooloolera nnyo ng'empewo nyiivu gwe nga tobitegeera ne olaba ebizibu olina bingi ovaana oyinza okugenda nokubasawo omukugu ennyo naye nga ebizibu tebiggwaawo kubanga empewo z'amaanyi nnyo okusinga ebirala byonna kubanga empewo nyingi kati empewo abantu bayinza okubutategeera mpewo naye waliwo kugamba oba mbatemere ntya waliwo gwe bayita ndawula mukasa kinene oyo kinene yakulira empewo zonna kinene y'omu era ye bulamu kakati oyo bw'abanga yakulira zonna ofangayo nnyo okubanga oyogerako naye obanga osaba gyali banaye amaanyi ago agali force eyo eri invisible nga terabika mugiwe ekitiibwa gw'olabika naye yo tekolaki terabika katosobola kuŋŋamba nti gw'osinga ebitalabika maanyi naye abantu bo balina ngeri gye beegeziwazaamu mbuze tombuulira empewo bye biki ze tombuulira tebakubuulira bw'omanyi ekintu ekisobola n'ofuna ekizibu nga tomanyi gye kivudde tomanyi na gye kivudde so mugezeeko okurespektinga okuwa ekitiibwa ebintu ebitalabika kubanga Katonda naye gw'osinza tomumanyi talabika kakati ojja kwesanga nga ate by'ozalawa oli ku Katonda yennyini okitegeera kubanga ne Katonda gw'osinza tomutegeera abagezaako okumuwandiikako bakola kye basobola naye nabo si nti oba bamumanya nnyira tebalina kye bamumanyiiko bo bakola ogwabwe ensi esobole okutambula mu layini entuufu naye era yali ensi tekyamye ku lugezigezi ensi tekyamangako bwetambula bweteekeddwa otambula tuliwa kiki ekiviirako abantu okulogera olinatta omuntu nebagaa nti omuzimu yagusibye abantu bangi nnyo nti baada amutera eddagala wansi w'omutwe omulambo badde baguloga oli nti ono yasse ono kati aloga omuzimu ate nno weewuunye abantu bonna ababa bafa n'omala waneeno nga bamutwala mu ntaana gwe n'ova eri n'ogamba musooke mumusumulule mumwasamye njagala mukebera mumuteekayo mu ntaana nga mumaze mukebera ojja laba ekikonde ojja laba ekikonde tewali ayinza kukkiriza
kubanga bo bamala okumwambaza eri n'omukolako buli kimu bamutadde mu keesi bamuleeta okumuziika bye baba bamukoze bingi biba bingi kati omufu omusalako enviiri kiki kyotegeeza bazibajjako nga bayonjo batya wali ozaalibwa tewajja nazo obwo bwonna bulogo kubanga enviiri z'omufu ziyina eddagala amazzi g'omufu gayina eddagala egyo emiguwa egyo gye bateeka ku keesi ne bamuteekayo egyo emiguwa tolaba bagirwanira wali olabyeko agujjayo n'agusuula wali era olugusikayo bwati ng'agenda n'omuguwa gaguzinga buzinza ati shwi ng'atema bubeera mu gambuutu so obusajja obubba emiguwa kagugula ko kadduka ke kagugula kuseerezaako ku dduuka olujja nga kagutegayo kati nga mutuuzako nga mbuje bateesaayo okitegedde eryo evvu ly'ekisiki ekyo ekibeera mu gundi ekisiki ku mufu ekyo evvu liyina eddagala kati omufu aliko eddagala aliko obugagga aliko okutangira ebizibu aliko bingi okitegeera neggwe nannyini mufu nze njagala wobanga tobaddewo nga bamusabika bakolaki nga bamutuusizza wali ku ntaana gamba muddemu mumuggyemu agendayo nga maze mukebera bamusiba akaba naye nga balina eddagala li bamutadde wansi w'olulimi n'atabaako kyayogera yadde okitegeera eddagala ly'amaanyi abo abeetuuze gundi emitwetu mumwebaka tebwebaka obwo obukazi obutuulayo olowooza bukaaba ebituufu okuleka nga mwana we ng'oyo muzadde naye ng'ebiseera bisinga gwata abeera avunanyizibwa ku mufu oyo obeera n'okutya n'ensisi n'olekerawo oluusi bana bamwinako akakwata akatono naye gomanyi bye bamukola kyova nze ŋŋamba abantu nti temwepampalikana kulima malaalo kugenda kubijja kulima tomanyi bye baateekayo biyamba mmwe oba biyamba oli yabiteekayo gwe buli wolima amalaalo okomawo ofuna bizibu obwavu bulinga obwavu amalaalo gammwe bagakolerako eddagala lingi waliwo abagakolerako nga bo bafuna mwe mwavuwala buli wogendayo okulima osiraana kyokka eno ensi ekugamba bw'olima ku malaalo ebizibu byolina genda olimeko ku malaalo gewammwe tebiriiyo ebizibu mutereeze empewo muve ku byemizimu muve ku malaalo omuntu naye yafa ayina ebizibu bye gwe ate gw'osaba okitegeera yafa ayina ebizibu bye yafa tabimaliriza oluusi naye batamutta ekyo kisiraani okitegeera ate gwogamba mbu bw'omulimu ofuna abantu nja bajjamu bulimba empewo kintu kikulu oba eddagala ery'emiti eryo naye muve ku bantu mbugundi kati abantu bano bogambye nti balwawo bakwata olinattira ddala omuntu nga tebamukwata olinatta omuntu omulundi kenyini yetwala ku poliisi ate kambabuulire wojja otegeera ng'oyagala okukakasa nti nno ng'oyagala otegeera obutemu nga badde batemudde omuntu ng'oyagala mmanya mikwano baŋŋanda wawano wosobola ommanyira omuntu oyo kwata olugoye lwe owulya bulungi olumugyemu oyo gwe basse nga waliwo mikwano gye bwe gikuleka nga tebakugjeeko olugoye olwo omanya tebakiriimu omanya tebakiriimu anti abakirimu tebaganya ddutwala bakukolako olutalo gwe mulogo olaka gw'omusse batandika ekintu okukivuga mu ngeri ndala oddukulemesa era ab'eŋŋanda bakugamba ng'ogi olugoye olwo kati ate olugoye olutwalawa oyagala twogezako nti tuli balogo bireke luleete tulutereke okitegeera kubanga olugoye lwankizo nnyo ku musawo okutegeera abasse ye ne bw'ofumba lufumbe ne lutokota beeyogera sijja balagirira ddagala lyoteekamu n'otokosa olugoye olwo awo wenyini mulumbe mulutokose olabe bateeyogere lwe bamutiddemu mu lufumba awo mulutokose olabe bateeyogere kakati kyova olaba bazikulemesa bakulemesa babaako akakwate mubangako bye mukola nga bikanga musobola okubazuula
musobola gwereta akasawo newe kabaka abulimba nga omuli mu kuziikawo ku ntaana nti bannange okwata omuzindaalo tuleese omusawo ono agenda kasuka buno obuyinja naye kana kayinja gwe kagwako ye muse n'oba okanga bukanga otandikola babeemulula oba ayinza enjala ennuma kansoke ngende nfune ekyendya okitegeera gwe teekawo okukanga kati nze kyenjagala obagamba abantu basibira ddala emizimu naye ate era olumu egimu gyogera waliyo abakanga waliyo n'aboogera ebituufu omanyi ekintu nga kiguddewo bw'okanga bakutwala ng'omutuufu awo noweteekamu gundi n'okyusa eddoboozi baninye gundi gwoyase gundi bayinza obitwala nti biki naye nga temulimu ababa beekoza nga ye alina gwalowooza ayagala musongeramu awo okitegeera naye nga omuzimu omutuufu wosobola okugulabira nti ddala omuntu oyo gumulinnye ayonoona ebiriwo ne bwe guba mulira asobola okugugwamu kwegamba gwe kyolabanga kyosobola okutya yakyeŋŋanga omuzimu omutuufu oba ejjembe ettuufu nga likutta omuntu muve mu bana abasawo be nabagamba musaba abagira n'akyusizaawo eddoboozi mbaolwokuba amaze okunywa akamindi n'asaakaaza obulago agamayembe tegalinnya bwe gatyo n'empewo tezirinnya bwe zityo gwe wezikulinnya ebituufu omuntu oyinza okukuba ku kisenge okola effujjo ly'amaanyi n'onuubuka oggyeko ebisago biba bya ddala si byakusaaga naye bana abagiramu obugezi ati bagenze olwo sente ozitaddewo kati gogenda babagenda bakasitoma bwe bajja nga balinnya oyo mukozi wa ssente gosobola ogenda musabo ng'omukulu byamulinnye nadda ne bakugamba gira otulako wali eri omukulu abakulu bakyamulinnye okitegeera abakulu bakyamulinnye naye gw'omala kutuuka mboolwo ne balinnya si bwe biba ejjembe koowoole ng'obadde olikoowodde bukoowoozi nti jangu gwobeeraawo misana ttuku kubanga niye agambye nti ejjembe lirina kwogerera mu nzikiza tteeka kyeri tegaagala kitangaala lwaki wogansindikira emisana mbeera nago lwaki togasindika nga buli nga galina kunninnya kiro naye gwe n'emisana ogasindika ne gannumbagana ate bituuka okwogera oŋŋamba byogera kiro kati njala kulaga obufere gayina n'emisana ttuko amayembe tugamanyi lyogerera awo oti mu bbanga awo n'olaba nga lyogera misana ttuku gwe ejjembe nga litya ani yagamba nti litya ebyo babagamba nti ejjembe litya essasi ge gali amayembe gali agabafere abantu ayita mu kajjaawo nga awulidde essasi livuze n'ayita mu kajja emmanju shwi kati gwe engeri gy'osigadde mu nzikiza ng'ogamba ejjembe lyadduse litya essasi ejjembe teritya ssasi gwe oli musirikale nga weewaga amaanyi jangu nkulaga ejjembe ettuufu okubirewo essasi olabe okubirewo essasi olabe ogwirawo eddalu ejjembe ettuufu tebalyepankirako kati ate abasirikale bamanyi nabo abasawo abakugu kubanga gweoba olagirira omusirikale omusawo omukugu kuba nabo bantu bebabalagirira gwosa omulagirira omufere bwe bamuferera ajja kujja kukuba emiggojo okitegeera kyova abasirikale bamanya abasawo abatuufu nti buli alagirira omusawo nga alagirira musirikale yegendereza amulagirira omuntu anaamukolera kati nabo bayiga babeera n'ebijinji kyova olaba gwosobola okuba nga otambudde ne pakeji yo togenda omusawo yakusala eddagala toli mwangu ate omusirikale n'akufuula obuugi okitegeera babigendamu nabo baba baagala obbakuza ku mirimu nabo balina ebizibu nabo bantu nabo baagala okukendeeza ebizibu okitegeera tubadde wano ku ngeri omuntu gyebalugamu emizimu oli n'aloga omuzimu ne gusirikira ddala ono n'aguluga ne gugaana bagufugika kye bayita okufugika oba okuwunika kubanga bweba bawunise bulungi nnyo omuntu oyo nga bamuwunise nga bakoze eddagala ery'okuwunika lwakuba ba abantu bwe bawulira okuwunika ng'oli aleetayo eddagala ly'ekifere mbukakano kamuwunika buli kigambo kitambulirako eddagala naye bannange bya bulimba bwawulirayo okufugika ng'aleeta eddagala lino baliyita kafugisi kati naawe owulirira ddala nga bikwatagana omuwagira si bwe kiri
naye nga eddagala libeera lya njawulo nnyo n'amannya tekitegeeza nti bwe bitambulira amannya bwe gatambula mu ddagala era bwe biba osobola naaba eddagala nga tolaamiriza ne likolera nga tolaamiriza kubanga eddagala likusinga okutegeera agamaanyi Katonda ge yateeka mu miti oba mu ddagala gategeera nnyo okusinga oyo ye Katonda omutuufu kakati lwaki abantu lwaki emizimu egimu gikwatibwa ate egimu ne gikomawo ogiroga bw'ofa nga wasalibwa eddagala ery'amaanyi lisigala ddyo likola eddagala terimala gafa era omuntu eyasalibwa eddagala oba nga badde atambulira nnyo mu buwangwa ng'omwoyo gwe yaguwaayo era ne bwafa aba w'amaanyi era oli asobola okujja n'agezaako okusiba omuzimu gwo ate era n'ovaayo n'oyogera nti mugende mugyeyo eddagala lyebakoze bwe bati newe bati yes aba ng'era bwe yali ku nsi nga muzibu nnyo era bw'afa asigala muzibu nnyo nga bw'oleeta eddagala yeerwanako nga yeerwanako naye ate era oyinza okubuuza lwaki ate aba yattibwa oba yali w'amaanyi mu ddagala eryo tusobya ate bw'osobya abakulu abo tebasonyiwa emanda tezisonyiwa ye Katonda tasonyiwa ate mu Bayibuli mpaayo omu gwe yasonyiwa mpaayo omu tasonyiwa Katonda talya mu kigambo kye ebintu bye yabikola nga biri automatic byekola byokka n'agamba bw'olikola kino kibonerezo gundi takikugjaako anti byebyo okubuzaabuza abantu Katonda talya mu kigambo kye talina kikadde na kipya enensi kuva dda bwerigenda obbeera mmwe mubiteekawo mbwe endagaano enkadde nga babasinza amaanyi ne mutandika eyo ekyo kya mu ndagaano nkadde kino kya ndagaano mpya nno naye nga Katonda geega amaanyi tegasonyiwa kubanga ekintu ogenda okukikola nga ye yakulaalika dda kubanga toyina kintu kikutuukako nga mu nsi y'emyoyo tekyajja tuloota ne tubitwala ng'ebyokusaaga tuloota ne tulowooza bya bulimba n'ebintu byoloosa omwoyo gwo gye gubadde omubiri saawa yonna gujja kubeerayo kyova olaba olina ekifo ky'otuukamu n'ogamba wano nga nninga eyajjawo ng'ekifo olaba si kipya ku maaso go kumbe wakiraba mu nsi y'emyoyo ng'oloose wakirootako so bw'abanga Katonda asobola otulaga meseji ezo mu birooto bw'oba ekijja bagamba omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga biki bitono akulabula mu kirooto weetereeze mangu bwe kinaaba kizze tekijja kubuutikira nnyo kubanga wakimanyako n'omanya engeri gy'oyinza okugezaako okwetangiramu naye byonna bijja ne bitutomera butomezi kati kyekiri kye ngezaako okugamba mbw'oba wali w'amaanyi ng'oyina eddagala lwaki ate baakutta kubanga wasobya eddagala osobola oddisobya ne likuwa ekibonerezo ekikakali n'ogajambulwa kati olina kwegendereza nnyo obuwangwa bwaffe oba obuyingiramu gye bali ababuwangaaliddemu n'awangaala n'akaddiwa ng'ate ayina emirembe oyo omanya yali mugezi gojja bisobya ebigambo byokka by'oyogera ng'otambula nabyo bibibuulira gwe ate bw'oba woyogera weenafuya byo ate byagala obeere w'amaanyi okitegeera biyina ebintu byebigenderako biyina ebintu byebyewala si buli wamu nti ojja kgenda nabyo abamu bagenda nabyo ne muloogi okitegeera ono abikuwadde tajja kukulambulira buli kimu nti kino tokikola kino okitegeera naye ayogerako byasobodde ebirala baamu amagezi so mukubisobya wano webakuttira ate bw'ofeera osigala okyalina amaanyi okwerwanako oba okyalina amaanyi okwerwanako era balina kunoonya ddagala lisinga liryo eryo nga lirisinga amaanyi kubanga emiti gisiŋŋiŋŋana kyovula Katonda yakola emiti emiwanvu n'emimpi ng'ayagala kulaga meseji eyo nti n'eddagala lisiŋŋiŋŋana waliyo oli ng'alina eddagala nga limalayo inagamba nti temunziika gogamba lwaki abakulembeze tosobola muloga Katonda bava eri Katonda amaanyi ge balina mu bintu by'eddagala gaba gabasinga kyekimufuula omukulembeze basabira essaala embi abakulembeze naye tebalina kye baba
bekubisa ku posta ebifaananyi n'ekitwale musaba omulogola talina kyaba naye ate gwe essaawa zino ebibyo ebifaananyi oba bikusaba otyo biwaayo oyagala kundoga kibeere nkyange kireke okitegeera kakati kati bo balina amaanyi gaba mangi era amaanyi bwe gayitirira amangi ofuuka ow'enjawulo mu bantu buli obeera n'eddagala nga ly'amaanyi nnyo liyina engeri gye likufuulamu ow'amaanyi mu bantu n'obeera wanjawulo nnyo be bakulembeze tumalirize kibuzo kizeemu kyekibaye kinnumya omuntu nti omuntu n'agamba yafa dda ate neyekwatira abatemu oba abatemu bali abamutta ne beereeta bokka kubanga era n'abatemu bennyini ne baba nga basibye ebintu nga babifugise babinywezezza nti tebabakwata mmwe temuba temulemeddeeko kubanga mmwe babawunika nga bw'ogenda ku poliisi tebiriiko bw'obigamba banno ne munno tabiriiko babiwunise kakati gwabadde akitambuza kiremereko ne wegiba myaka emeka lijja tuuka linafuwe okitegeera era mu bafune kale AK Fashions okunabukeera bakola mu byakwambala gwe ayagala okuba ow'ettendo mu byokwambala ayagala okushanana ayagala okuba pata abantu bagaye nti omusajja wuuyo omusama yayingiddewo dda naye ng'ekituufu kiri nti ova Makindye ova Kololo ova Mukatanga ova Mukono ova Masaka genda ku AK Fashions balina ebyokwambala muri mu mbeera yonna oyagala jumpers mpale t-shirts menye kindeke ki kwa buli kyolaba kyonna n'okyegomba AK Fashions ekitandikira kale nno tewandi genze ku pate y'abanno kujonoona nga toze ku AK Fashions kubanga endabika embi eyonoona pate ojanga ofaana bubi banno babuzaako emirimu bagamba nti omusajja n'akuba omusaati ogwo ku pate yaffe baba tebajjeewo olugero waliwo olugamba nti ku mukolo tekubula musiiwuufu anti abasiiwuufu batagenze mu AK era abasiiwuufu aba bageya nnyo musajja wala bwasiiwukidde ku mukolo gwa banne so AK Fashions bajja kubimaliriza genda okunamba z'essimu eziyitaawo bakuwa ekikumba omukulu dimiza naye amanya gange nze Angelo Dimaliza Oga mutabani wa Sikola mulya nnimire omusajja atabbwa kantu tonziba n'ogenda ng'oyinaayina mweraba